Amanya nzisabadde Haruna engineer wa Mukono municipality. Nnyinnyira ku by'enguudo bya Greater Kampala Metropolitan contracts zaasayiningibwa. Tulina lots 2 mu Mukono municipality, lot 2 ne lot 3. Lot 2 etandikira okuva e Wantoni nejja paka Kiko negenda paka Figurise nejja emalira wali right ewandegeya 4 kilometers eziweranga 8.68 kilometres. Biriko n'oluguudo olulala oluva e Nabuti lugenda lugwa ku Katosi. Kati toto ya kilometre egyo yonna ya 8.68. Nitubeera ne lot 3. Lot 3 eva Nasuuti negenda Makabago negenda Ntaawo paka Bajjo. Eriko links 2, waliwo link egwa paka Ekigunga n'eriko endala etwandise nga eva ku luguudo negenda eva ku highway eriko kilomita emu. Total kilometre ya lot 3 eri 9.72. Kati lot 2 yatwalibwa abacontractor bebayita Kodosi oba CCCC Abachina. Contract bagisayininga naye essaawa zino bakyali mu mobilization, banoonya bafuna yaadi basobola okuteeka ebyuma byabwe basobole okubeera nga batandika. Essaawa yonna batandika, naye mu ssaawa zino tugezaako naffe nga abamukono municipality tugezaako okulaba nti abantu tubajja ku makubo nga tufollowinga strip maps ezafulumizibwa ba contractors oba ba consultants bebayita abava Kampala mu Metropolitan babayita ba Atro consultants bebatuwa designs ez'okulaba nti buli muntu abeera affected oba encroachinga ku luguudo bamugjako nadda ebbali netusobola okuba nti oluguudo luyitawo. Kati ye process egenda mu maaso naye ng'essaawa yonna most likely mu mwezi ng'ogujja bakontrakta bajja kuba batuuse ku site, ebyuma byabwe bituuse ku yaadi. Loozi era nga n'abatuuze abasinga kuba community tuginnyonnyodde abali mu road reserve basobole okubeera nti no bava mu road reserve kontrakta atandike. Lwezira ku lot 3 yatwalibwa ba contractors bebayita Starling. Abo ndowooza mubamanyi ba Italians. Nabo bali mu process ey'oku-identifyinga wa banaateeka yaadi yaabwe. Nakiwulirako nti yaadi gye baali bafunye yafunamuko obuzibu naye eventually basobola okuba nti bakola ki bajja kwayalinga. Nagezezaako okwogera ne coordinator waabwe n'atubuulira nti yaadi bamaze okugisekiwalinga era essaawa yonna nabo batandika. Bwenzira ku nguudo endala kusanga ezifulumirwa eziva mu road fund, tulina enguudo ezakolebwa zo almost zo twazimaliriza ozikola eza last financial year, almost kilometers nga 15 zakolebwa era bwetunaba mufunye ekiseera tujje balambuzaamu muyitemuuko muzirabe bulungi. Tulina enguudo enzala ezafulumizibwa ku 1 billion grant. Mukulu Pulezidenti waffe yatusuubiza n'atusimbikira ssente. Enguudo ezo twakolako Kawuga Road, ne tukolako Nakiyanja Kikulu, ne tukolako Bajjo Nyenje, ne tukolako ne Kiwanga. Enguudo ezo almost ndoza tuzimaliriza to a tune of 95%. Tulinawo ka portion katono nnyo akali ku luguudo olw'Ekiwanga olw'okuba nti waliwo pipe ya National Water eyayabika. Tugezaako okucoordinatinga n'aba National Water basobole okutereza awantu awo tushepingewo bulungi nnyo, ekyo nakyo kiggwe. Ndoza era nsuubira nti wiiki ejja tujja kukolayo monitoring ey'okulambula emirimu egyo gyonna. Kyembabuulidde nti contract kikyagi laazizaamu okwo
bakontrakita babadde bakyasikiwalinga banateeka mashini zaabwe period gye twandisenga mobilization eriwo naye kyo ekiriwo nti waliwo abantu obukosa abamu abakyaganya okuva ku makubo naye ng'ekiriwo kiri nti waliwo enguudo olwedde oba stretches ezimu abantu zebavuddeko era zibakkiriza nti no korido bagirese kati bakontrakita basobola okutandikawo process egende mu maaso nga bakontrakita bakola n'abalala babadde baganidde mu makubo abalala basobole okuvaawo naye abo abakyaganidde wo mu makubo abamu tugezaako okulaba nti tubafunira areas okusobola okuba locatinga